kubanga mbeera emu yatuuka ku bantu b'Uganda ate tuuka ekyengeza. Mwamanyako Mayanja bwe yasala. Mayanja okusala, Mayanja abakyengeza ng'ajja Masuuliita. Awo tusuubira tewalajja kuddamu kusinga mu ntobazi n'abayagala okulimira balina okusobola okusabanga obuyinza. Baada basenda abantu bano mu Lubigi naye nga mulimu n'abaganti balina landi tayito. Naye ekizibu omuntu yenna ofuna tayito awo nga teyakozesa erya landi komiti yamumyuka. Tulina abamumyuka wano totya kubanga biri byalija. Waliwo wamumyukozi tebagireeza oke wakisa omumyuka teriiwo wano. Naye kati bw'otunuulira abadooba nga baga nti baali bafunye ebyapa yadde Buganda Land Board ne bwe liba lya Buganda Land Board era erya Land Committee ekola ki eparticipatinga. Owulidde kakati n'olaba nga bakaaba naye nga bakaabya si mulala. Okiwulidde kubanga nze awo nema nagaana okuginenya munansaasira. Owulidde enkola gyekozeemu n'okugenda ng'ereka abamu kyekinnuma kyokka. Naye omuntu okuba ng'oli mu lutobazi ng'ekikere ng'atotta ensi yonna ekisobola kuba naye naye kyengezako okuleeta bagendayo bati kintuusa ne kubeera osiwa. Tubadde twogera ku bizibu by'ettaka naye leero osiwa nozireesa ekizibu si wonna waba waliwo omugwe mmanyi owe waffe ye bamusibako n'abeera n'eki gayaavu ekisookera ddala bubadde ku bakulu abakulu bennyini baagayaala n'abo bennyini abazisengamu kubanga bw'oba ojja mu lutobazi okusengawo olulabira ddala nti luno olutobazi era n'oyiwawo ettaka n'oziba omwala n'ozimbawo ky'oyagala. Obuzibu butandikira ku ffeffe nnyini abayingidde mu ntobazi wamu n'abakulembeze abatagayidinze bantu baffe. Kyengera, Busi, Basuuliita mulimu entobazi kuba kati ekiriwo okusengera abantu mu ntobazi mulimu entobazi naye nga bakulembeze bakoze batya nti ekyatuuka Uganda n'abantu bawe tekikola ki tekibatuukako. Bagenda kuba babasomesa babayigirize nti ng'onaasenga mu ntobazi mitendera ki gy'okola ki gy'oyitamu si kumala gesenzaamu kwonoona butonde bwansi nti amazzi galina okuyita oteekawo ekizimbe kyo kitegeeza gajja twala kizimbe kyo galumbiremu n'ebiki galumbiremu n'ebirala. So ensonga buli kimu ekimalawo emirembe mu community abakyala bano bugenda kwa buvunaanyizibwa bwabwe okulaba nga bagezaako okukolagana n'abakulembeze abalala embeera emere kusajjuka. Mu biseera bya nkuba floods zo nnyingi abantu bazimba mu ntobazi abantu bakozesezza nnyo entobazi ekigenda era okuviirako okutukosa ennyo ngaffe abakyengera Town Council. Ogwo nagwo omusomo tugufunye wano we tusomye era byebimu bye tugenda okusomesa abantu baffe buzibu ki obuli mu kukozesa entobazi obubi. Obutonde bw'ensi naddala ng'okuzimba mu ntobazi kintu si kirungi. Kati enkuba bw'etonnya amataba ganjaala naye nga gavaawa gava ku bantu abakola ki abaalumba obutonde bw'ensi ne babubuzaako nabwo emirembe. Kati tugenda kuddayo mu community ekyo ekyabaddewo kireme kutuuka mu community yaffe nga tubalaga nti obuzibu obuli mu kukola ki mu kuzimba mu ntobazi n'okwetangira obulabe obugenda okujja kubanga omuntu okujja ne bakumenya w'omaze okukolerera ebbanga ne bakumenya ekintu ekyo kizza mabega nnyo omuntu oyo. Naye nga tannaba kuzimba tugenda kusomesa abantu nti omuntu tasaanidde kukola ki kuzimba mu ntobazi obuzibu obwo buleme mutuukako n'okumanya wa w'oyinza okugenda kuba waliwo ebintu ebisobola okukolebwa mu ntobazi naye ng'omaze okufuna olukusa wa gy'olina okugenda n'ofuna olukusa. Ebyo tubisuubira okubizza mu bantu baffe baleme kufuna kizibu kiri. Obuzibu nze wensinga obulabira ekitongole kya NEMA oba kyateekamuko ku bugayaavu kubanga omuntu bwembanga nina ekyange nga kinvunaanyizibwako lwaki omuntu atandika okusima omusingi nga ndaba
n'aguzimba ate nze nga ku ndowooza yange abantu abo basima emisingi ate ne babasolozaamu ne ssente kitegeeza nti omuntu bw'omuwa gahead awantu ekintu kiba kiki obuzibu bwe bwava singa bakozesa amaanyi olubereberye nti omuntu asimye omusingi nti nedda wano tosobola tekisaanidde tojja zimbawo n'ekirala nema ne gazeeti ng'ebifo byayo bulungi nnyo nga birabika bulungi nnyo omuntu ne bwajja nti wano akano akabonero nema yakateekawo tetuteekeddwa kuzimbawo abamu baali bamanyi naye abamu nga bakozesa ndowooza empaka era emuwaka pulani yaffe ffe nga bannakakiri omulamu omukulu gwe tutunuulidde ensonga ziri 3 okusomesa abantu ebikwatagana ku ntobazi okutayaya kw'abaana abavudde mu masomero nga bakyali bato n'obutabanguko mu maka ensonga eyo nkulu nnyo kubanga ne ku Tuesday nali nzija wano awo ekikandwa wennyini mu town trading center abaana nga bali mu myaka wansi we14 okudda wansi mu ssaawa ez'okusoma nga bo balinze motoka za kutikka musenyu era ebyo ebitundu bye tugenda okusimbako ennyesira tulabe twogere n'abatuuze okuviira ddala ku bukulembeze bwa LC tulabe abaana bano bava mu makaaki kiki ekiremye kubanga waliwo government schools muntu ne baba tasobola kusasula mu private government schools weziri abaana abo basobola okugenda tulabe kikyava kuki abaana tusobola okubazaayo mu masomero kubanga abaana gy'emiti emiti gigenda okuggumiza ekibira bw'amaanyi nnyo kubanga omwana bw'alemererwa okusoma mu myaka egyo emito gy'alimu agenda kukola atya mu Uganda y'olwaleero kiki be bano abakaaba nti ffe gavumenti etulese emirimu gy'abali abaasoma teri ataasoma agenda kufuna mulimu mu gavumenti osaavinga eki zibuwe buli bungi nnyo okubeera nti emyala gyaffe egyali gitwala amazzi ago gyazimbwamu amakolero gyazimbwako amayumba agasulwamu obuzibu obwo singa tetubunogera eddagala mangu abantu baffe tukyayongera okufuna obuzibu abantu baffe bafiiridde mazzi abantu baffe tulina okulwana obwezizingirire ng'abakulembeze b'ebitundu okulaba nga twongera okugayidinga n'okulungamya abantu abasenga mu ntobazi ayina 10 lye oba 2 ne babulooka bwe batyo kati bafuba nnyo okulanga babuzaabuza omuntu ono n'asobola okugula mu lutobazi naye ng'ate tekyandibadde kirungi kugula mu lutobazi tugenda kubasomesa nga tubagamba nti okulima mu lutobazi oba okuzimbamu oba okugulamu sooka weetegereze sooka onoonye sooka olabe kubanga nema bwe yali ng'eramba ekitundu ekyo baateekangayo ebikondo kakati weetegereze olabe buuza nga tonnaba kukola kugula buuza weetegereze naye abasinga obungi bajja buzi n'asasula agenda okumaliriza nga aguze ekintu kitali kirungi gyebiri okuggyako abo ebitaliiyo be bano boolaba ababa baagala okuguza bannaabwe empewo babisimula ekyo tetukigaana babisimula ne babijjawo naye ng'ate gyebiri